Okay. Tusanyuse mwebale nnyo okuwaayo obudde okujja n'okugoberera okubuuza ensonga ezikwatagana ku munnaffe Omulord Honorable Erias Lukwago. Mu dakiika nga 2 emabega oba 3 kusalawo kw'omulamuzi omukyala Sarah Basemera Anne tukufunye. Byetegereza ebintu bingi. Ekisooka akkiriziganyiza naffe n'agamba nti omuwawaabirwa alina ekifo ekiri fixed place of abode, amanyiddwa wabeera watuula, n'abamweyimirira bamanyiddwa we batuula era mu luzungu kye bayita substantial bamuzinze. N'agamba nti n'okusaba kwe akkiriziganya nakwo mu ssemateeka eddembe ly'omuntu okusaba okweyimirirwa, era n'agamba nti akkiriziganya n'ebye twasubmitinze nti omuntu waffe alina obulwadde obungi obwetaaga obujjanjabi obw'omugenderano. Wabula n'agamba nti atunuulidde ebintu bibiri: obunene bw'omusango oba obuzito bw'omusango ogumuvunaanibwa, n'okubeera nti okunoonyereza tekunnaggwa. Olw'ensonga ezo ebbiri ezisembyeyo, n'agamba tajja kumuta, tajja kuteebwa, ajja kusigala mu busibe, wabula olw'obulwadde obumulagiddwa nga n'empapula zonna weeziri ezaamuweebwa okuva kuno Uganda n'emuweereza e Buyindi nga tesobola kumujjanjaba, agende mu ssaawa 24 abakulembera amakomera bamusitule bamutwale mu ddwaliro ekkulu e Mulago asobole okukolebwako okukeberwa n'okujjanjabwa okusinziira ku basawo engeri gye banaaba bamusanzeemu, era bakole ripooti bagiweeko kkooti naffe. Bw'anaaba ali Mulago, mukyala we n'omu ku bapuliida be gw'anaaba asazeewo banaaweebwa eddembe okumulabanga, okumutuukirira, era omulamuzi n'alagira ab'amakomera okumuwa obusobozi bwonna okubeera ng'asobola okufuna obujjanjabi bwe, okumira amakerenda n'okukolebwako. Obwo bufunze bw'ensala y'Oweekitiibwa Sarah Basemera omulamuzi asayininze n'omukono gwe nga Chief Magistrate kkooti y'e Makindye. Tebibamala? Mu mbeera eya bulijjo gavumenti bubadde buvunaanyizibwa bwa State Attorney okutegeeza abakulu b'amakomera okusalawo kw'omulamuzi, naye olw'okuba ffe tulumwa era ffe tufaayo, twatandise dda okuwandiika ebbaluwa omukulu w'amakomera tumutuuseeko ensala eno nga tumusaba asituke Bunnambiro atwale omulwadde mu ddwaliro. Ffe tetumuyita musibe, tumuyita mulwadde eyawambibwa. Kya mukisa mubi nti nno gavumenti ekozesezza kkooti okutwala ekyobumenyi bw'amateeka ekyatandikibwawo mu maaso. Omuntu n'awambibwa n'aggalirwa bubi mu kifo ekitakkirizibwa mu mateeka, abantu abatakkirizibwa mu mateeka, n'atulugunyizibwa, naye kkooti n'ekozesebwa. Kuga nti gavumenti ne bw'eba ekuwaayirizza, bw'eba ekukooye mu saturation kye yeetaaga kukuwaayiriza musango munene, bagamba nti omusango gino gyazzibwa wakati wa 221 ne 224. Wakati wa 221 paka 224
ne mutwala omuntu okumuvunaana nga temumalanga kunoonyereza. Ekyo kyakwenyumiririzaamu eri bannayuganda. Abamuvuna be bamuvunaana nti yamanyaako ku bye bakola n'atabiroopa eri ab'obuyinza, omusango gwabwe gwaggwa okunoonyerezaako era gutambula okugenda mu maaso. Wakati nga gutambula okugenda mu maaso nga n'okunoonyereza kwagwo kwaggwa dda, ono gwe bagamba nti yamanyaako bumanya, era kisuubirwa nti bw'aba yamanyaako bumanya, abajulizi abalumiriza nti yamanya bamanyiddwa. Kunoonyereza ki okugenda mu maaso? So kino kya bulumi. Obulumi obw'enfuga embi buli muntu abulozaako. Kebeere kkooti eyinza obutatalizibwa. Tuli mu nsi eyawambibwako Ssaabalamuzi waayo ng'anonebwa mu chambers ze. Kkooti yandibadde efuba nnyo okutaayiza olukomera lw'obuyinza bwayo, okulaba nti tebulumbibwa olw'obulungi bwaffe ffenna. Sijja kulumba mulamuzi kubanga ekisooka si nkola yaffe, tuli bategeevu okusingako awo. Naye nze ndowooza nti waliwo ebitateredde, era amangu ddala nga tumaze okusisinkana ne client waffe, ebitateredde tujja bisalira amagezi. Omuntu ayinza okugamba mwandibadde musanyuka nti omuntu wammwe waakiri kkooti emuweerezza agende mu ddwaliro akeberwe era ajjanjabwe. In the first place, lwaki pleader yandibadde avunaanibwa omusango ogw'okuwolereza omuntu we nga ssemateeka bw'agamba? Ekinnaddirira tebaalumbe basawo abajjanjaba Lukwago? Ekinnaddirira tebaalumbe basomesa abasomesa abaana ba Besigye? Ekinnaddirira tebaalumbe omukazi wa supermarket amuguze ebintu eby'okukozesa awaka mu isolation policy? Kubanga oba Besigye tebaagala abeere ne lawyer, banaayagala batya abeere ne doctor, banaayagala batya abeere ne supplier oba n'omufumbi amufumbira emmere? Ndowooza nti kyakusaalirwa eri obukulembeze mu nsi yaffe. Tukyayina bye tulowoozaako, era ndowooza olw'enkya we lunaazibira tujja kuba tumaze okufuna ekiddako. Mu kiseera kino amaanyi n'okufuba kwaffe tugenda kubissa ku kulaba nti munnaffe aggyibwa eruzira atwalibwa e Mulago nga kkooti bw'eragidde, afune obujjanjabi. Tusaba Katonda nti anajjanjabirwayo. Jjukira nti Mulago oba eggwanga lyaweereza dda omuntu ono ye omu e Buyindi ng'ensonga ye tebagisobola. Tusaba Katonda nti banaasigaza professional independence gye babadde nayo before, okukola assessment esaanidde, treatment gye basobola, gye batasobola ne bakkiriza nti tebajja kugisobola. Eyo y'essaala yaffe. Kama abakuumi. I am ready. Oh, I think let's mulinnya lyesi ng'ate nange bannoonya anti badde ngamba nti one on one would come in singa bano baba bamaliriza.